بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى والأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تمتنزع الله سبحانه وتعالى tusaba seebinga n'emirembe kwekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, asaasire n'abo bonna bonna abatambulira ku nkola ye okutuusa ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Ekiseera kya leero njagala twejjukanyeeko nsonga eri emu ey'okubeera nga tukozesa bulungi ebiseera bye tulina. Mwekimanyi nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun minhum man yajuzu zalik. Nti emyaka gy'abantu b'ekibiina kyange giri wakati w'emyaka 7 n'emyaka 6 ku 7, nti batono nnyo abasukka emyaka egyo. Ategeezaamu nti abasinga obungi tufiira ku myaka between 6 ku 7. Batono nnyo abagenda mu 8, abagenda mu 9, abagenda mu 10. Kati nga kitwetaagisa mu myaka gino gye tulina emitono okubeera nga tugikozesa bulungi, tukoleremu ebirungi bingi, tusobole okubeera nga tufuna okusiimibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero, tusobole n'okubeera nga tuzitoya mizaani zaffe ku lunaku lw'enkomerero. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya. Omuntu alisangibwa nga mizaani ye bagipimye n'ezitowa agenda kubeera mu bulamu obwesiimisa. Kati obulamu obwesiimisa obwo ffe abakyali abalamu tusaana okubeera nga tubukolerera, nga tukozesa buli kaseera ke tulina, tetukoononera mu bintu bitalinamu makulu. Olw'ensonga nti ku lunaku lw'enkomerero tujja kubeera nga tukejjusa zisinga batuzzaako olufunga emabega, tusobole okubeera nga tukoleramu oba n'okutereeza ebyatuyitako. Mu kiseera ky'olwaleero twagala tujjukanyeyo hadiisi 3, nga hadiisi 3 ezo zitulaga biki bye tusaana okubeera nga tukola, tubikozese mu biseera byaffe tulina bino ebitono, ate Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwaamu empeera. Hadiisi gye tujja okutandika nayo eva ku an Sa'd bun Abi Waqqas radiyallahu anhu qaal kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kayfa yaksibu 1000 hasana qal yusabbihu 100 tasbiha fayuktabu lahu 1000 hasana aw yuhattu anhu 1000 khati'a. Hadithu rawahu al-imam Muslim. Hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas nga ye sahaba okusimba kwa Allah kubeere kuyagamba nti kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, twali awali omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nga batudde mu kifo ekimu. Nabbi n'agamba nti aya ajazu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasana, nti abaffe omu mumu asobola okulemererwa okukolayo ebirungi 1000 olunaku. Abaffe omu ku mmwe asobola okulemererwa okukolayo ebirungi 1000 olunaku. Omu ku baali batudde naye sa'alahu sa'ilun min julasaihi, omu ku baali batudde naye n'abuuza kaifa yaksibu 1000 hasana, ebirungi 1000 omuntu asobola otya okubeera nga abikola? Qala n'agamba nti yusabbihu 100 tasbiha, nti atendereza Allah subhanahu wa ta'ala emirundi 10, ng'agamba nti subhanallah 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 emirundi 10. Bw'omala okikola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekimu ku bibiri, akuwandiikako ebirungi 1000, kitegeeza ekirungi ekimu akikubisamu emirundi 10 n'obeera ng'ofuna 1000. Gw'oyogedde emirundi 10 Allah n'akuwamu emirundi 10, ebirungi 1000, oba yahuttu anhu 1000 khati'a, baba takuwadde emirundi 1000 akujjako ebisobyo 1000.
eyo hadisi enebeera ngaetuwadde mu biseera byaffe twonoona ennyo tituyeyambisa okubeera nga tubikoleramu ebintu ng'ate ekintu kiraba nga kitono nnyo naye nga tujja kifulamu empeera nyingi mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Beera awo nga olima ogambe subhanallah subhanallah, oli mu dduuka olina booguza subhanallah subhanallah, oli awo otuddeko awakaawo onywa kacyayi oba okamaliriza okukanywa osiimula entuuyo subhanallah subhanallah, nga kyogendereramu olunaku lugenda okuziba ng'ofunyeyo ebirungi 1,000, oba olunaku lugenda okuziba nga bakugjeeko ebibi 1,000, kubanga ebibi binaabeera ebingi bijja tulemesa okuyingira ennyumba ey'emirembe. Era hadisi eyetulaga ekisa kya Allah subhanahu wataala kyayina ku muntu nti amwagaliza kuyingira nnyumba ya mirembe. Kyova olaba amuwa kalimu katono aye n'amuwaamu empeera nnyingi. Senga obadde okola bizinesi kuno ku nsi n'obeera nga kyosuubula okisiibula siringi 100 naye nga bakuwaamu 1,000, nsuubira nti wali badde yaleka bizinesi eyo yali badde agenda nayo bugenzi maaso kubanga efuna. Nabwekiti bigambo bya nabbi bino subhanallah 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 ebisobola okwogerwa buli muntu yenna neyayingidde obusiraamu omupya ejjo n'omugamba igobera ekigambo subhanallah aba asobola okyogera. Kale mbakubira omulanga twettanira okubeera nga ekigambo ekyo tukikozesa subhanallah 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 kasita tunaweza emirundi 1,000 mirundi 1,000 Allah agenda kutuwaamu ebirungi 1,000 oba atuggyeko ebikyamu 1,000. Hadisi eyokubiri yeva ku sahaba gwebayita Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli layla bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat illa lam yadhurruhu shay'un rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadisi eyokubiri eva ku sahaba mwita Uthman ibn Affan agamba nti yagamba omubaka wa Allah subhanahu wataala ti omuntu ku makya senga asoma ebigambo bino oba akawungeezi n'asoma ebigambo bino n'abiddingana emirundi 3 akabi konna 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 akaalibadde kamutuukako Allah akamukingiriza. Olaba Allah subhanahu wataala bwatuteekako olukomera lwe, bwatuwa enkola gyetusobola okubeera nga tukozesa tweteekeko olukomera tubeere nga twetangira ebizibu. Naye nga edduwa gyatuwadde dduwa nnyangu nnyo era nayo nnyangu yakuyiga. Omuntu singa aba agiyize asobola okubeera nga agyeyambisa ku makya ng'amaze subuhi n'okubeera nga agisoma akawungeezi ng'amaze okusaala magalibi ku makya emukumbe paka libunaaziba ahe n'ekiro emukume paka obudde bunaakya. Edduwa esoma etya? Bismillahi allazi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi allazi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Duwa yetegeeza ki? Nti bismillah sosera erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala allazi oyo la yadhurru ma'a ismihi shay'un. Bw'obanga osomye erinnya lye tobeerako na kabenje konna konna kakutuukako. Wa huwa as-sami', Allah yawulira ennyo, al-alimu era ye mumanyi nnyo. Ekigambo ekyo batugamba tukiddingana emirundi 3 ku makya. Bismillahi allazi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. N'olweggulo bismillahi allazi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim emirundi 3 Allah nga akuteekako ekikomero olweggulo oba nga akuteekako ekikomero kudda obw'okumakya. Hadisi tugisanga mu Abu Dawuda ebigisanga ne mu At-Tirmidhi. Kale tusaba abantu bonna bonna edduwe babeere nga bakola ki? Nga bayiiga basobole okubeera nga bagitambulirako. Hadisi eyokusatu an Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. حديث يا أبي هريرة naye tuyigiriza edduwa eyokusatu manya eyokubiri naye obanga ogisomye Allah subhanahu wa ta'ala akutangira ebyalibadde bikukosezza nebibeera nga tebikukosa. Abi Hurayra agamba ti omusajja yajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amunyumizaako nga siga be yamukoze eki bakuyita kubojja bwe yamulumye siga yamulumye al-laylata al-maadiya al-bariha obudde obwayise. nabbi gwe kumugamba nti singa wasomye edduwa eno a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaqa lam tadurruka ne bye yali badde nga siga akulumye abajja kuba talina kabi konna konna kakolaki kakutuusaako. kali nabbi atuyigiriza wano edduwa naddala bano bantambula nga nva ku mulimu kiro oyita mu kkubo temulimu mataala oyita mu kkubo ng'emabbali nemabbali waliwo ensiko emisota gitambula gisala oluguudo bisiga bisala batuwadde edduwa eyo okusoma a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq. kasita osoma eyo oba siga akuluma tajja kukosa oba musujja gukubojja omusota gukubojja tegujja kukolaki tegujja kukosa. naye yonna yenteekateeka y'obusiraamu gyeyateekerateekera omuntu era obusiraamu ddala esaana okuyitibwa ddiini entuufu ekola era ng'eyamba buli muntu kubanga buli kantu konna konna akasonga yateekawo enjigiriza gy'osaana okubeera ng'okolaki ng'okozesa. kuba yali badde akoma mu kutulagira kusaala n'engeri gye tunaasaalamu kusiiba n'engeri gye tunaasiibamu engeri gye tugendamu emakka nakutoola mu zaka tugitoola mutya nga biggwawo ge mateeka ago gatulagira tukole. naye era banaatuuka na wano ku self defense omuzungu agiyita self defense omuntu osobola otya okutambula nga olina defense yeegenda ekkuuma. nabbi akuyigiriza soma a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq. bigambo bitono nnyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 biri ebigambo 10 a'udhu bikalimati llahi taamati min sharri ma khalaq biri ebigambo 8 ng'obisoma ng'ogenda okutambula mu ssaawa yonna kale kinaaba kisobodde okubeera nga kikutuukako mu kkubo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akikutaasa. mbeeyanziza nnyo ebigambo ebyo naaba mitadde mu nkola nja kuba nfunamu ate namwe bijja kubeera nga bibayamba musobole okubeera nga mufuna obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu misana n'ekiro. wa barakallahu fiikum. sigadde Sheikh Khatim Nu'man Wamala omusomesa wammwe wa bulijjo.